Haleluya. Yesu Kristo yeebazibwe. Abantu ba Mukama, abalokole, abaweereza mu kanisa. Ebiseera ebisinga nfubanga nnyo bwe njogera ebigambo byange biva ku mutima. Haleluya. Kubanga ebigambo byange bino Bayibuli egamba nja kubiwaako embalirira mu maaso ga Mukama. Olunaku lumu enjiri gye tubuulira n'ebigambo byonna bye twogedde ku lwa Mukama bijja yisibwa mu muliro. N'olw'ensonga ekibeera ky'amagezi nnyo okubeera ng'ebigambo byaffe bivudde mu kufumiitiriza, mu kutya ne mu kankana. Okuyitibwa kuno ogw'okubeera nga njolesa bannabbi b'obulimba tekundeeterangako ssanyu. Era sinza omwo agamba nsanyuse nnyo kubanga njasizza kayanja oba njasizza obuziina bwa Toomugerwa. Ababikola abo tebamanyi kkubo lya Mukama. Actually, bwe nasooka okubeera nga Mukama ampa okuyitibwa kuno mu kiro, nawulira omugugu ku bulamu bwange nga Mukama antaddeko ennyiike. Omugugu guno era saagutegera mu ntandikwa. Ne mbuuza omuweereza omu ne mugamba naye Mukama alina byandaga ku baweereza bano. Era n'ampa ekyawandiikibwa n'agamba beera mugumu, yogera Mukama bye yakuwadde. Naye nzijukira nga Katonda ng'aleeta okwolesebwa mu birooto ku musajja ono gwe bayita Kayanja. Yatandikira Kayanja. Nalaba abavubuka nga basiyagibwa. Nalaba ebintu ebiri mu nkukutu. Neetegereza ebintu bingi Kayanja. Ebirooto Mukama bye yampa bingi. Era bwe njogera Kayanja sigenda kumalayo na birooto nakwolesebwa na confirmation Mukama ze yampa. Nzijukira Mukama bwe yasooka okunnamba nti n'omulogo. Ebigambo ebyo byanjuza nnyo. Saabisanyukira kubanga nali ku liddiima nga nkaabira nnyo Mukama, wabula ate tebyampa ssanyu. Lwaki Kayanja ono namwagala nnyo mu baweereza, ono gwe nasinga okwagala ennyo n'omutima nga mwagala. Naye ate Mukama n'akyusa n'andaga obukyayi bw'alina ku musajja ono. So omuntu yenna agamba nti n'oboogera kubanga obawalana tebategeera kye boogera. Kubanga Katonda yandeetera abasajja bano buli lunaku, n'andeetera ab'emutundwe buli lunaku, ng'ava k'ono agenda k'ono, ava k'ono agenda k'ono. Naye nga byonna Mukama asonga ku musango gwabwe, ku busungu bwe, n'eki kyagenda okukola mu kkanisa. Oba waliwo omusajja yalina ennyiike ku lw'abasajja bano okubeera nga bagwa. Kati nze kambaweeko ensonga eno. Ebiseera ebisinga naddangayo mu vidiyo zaabwe ng'abasajja bano bali katuuti ne nkaaba amaziga. Naye nga nkaaba lwaki? Nkaaba kubanga they are living a false life. Kubanga bo bamanyi kikye bali, ate nga bazikirira. So munda muffe temulema kubeeramu ndowooza yonna nti ebigambo bino ku bannabbi b'obulimba abyogera kubanga ajjudde obujja. Waliwo abagamba kati obujja bukuluma ku lw'ebizimbe. Kati nze ebizimbe binnumya obujja.
wabula gubeera ngugwa Mukama. Era Mukama buli we yaleetanga message ku bannabbi b'obulimba yaleetako ne kibayita ekiruyi kya Mukama. Ekiruyi ekyo bangi temukitegeera, era y'ensonga lwaki abalokole abamu tebategeera buweereza bwa Mutume Gordon, era tebasobola kutegeera nti no Mukama ali mwogeeramu. Newankubadde nga bw'obeera nga toyina oba nga tonnaba kula kukwata kiruyi ekyo, ojja kikozesa obubi, ate kikuleeta okubeera nga abantu tebakutegeera. Naye bwe tusoma ebigambo ekyamateeka 18, ekyamateeka 18, Bayibuli egamba, and the Lord God will raise up unto thee a prophet from your midst of thy brethren like unto me, and to him ye shall hearken, according to all that thou desirest of the Lord in Horeb, in the day of the assembly, saying, let me not hear again the voice of the Lord my God, neither let me see this great fire anymore, that I die not. Kati Musa abagambye ebigambo bino, agamba Mukama aliyimusa nnabbi mu mmwe, kubanga mmwe abagamba temwagala kwera ddoboozi lya Mukama. Era mujjukire mu Kolebu bwe mwasaba ne mugamba Mukama totuyimusanga oba tojjanga n'eddoboozi lyo muffe, kubanga Mukama bwe yajja n'eddoboozi lye jjajjirako ekiruyi, jjajjirako obusungu obungi. Era Mukama n'agamba nga nammwe mwasaba, Musa n'abagamba nga we mwasaba Mukama bw'aliyimusa mu mmwe abasajja abagenda okubeera nga bannabbi, nga bazze n'eddoboozi erya Mukama. Kati ebiseera ebisinga lwaki abantu tebasobola kutegeera nnabbi mu bo, kubanga wamma bo balowooza, wamma ayogera nga ye. That is why ebiseera ebisinga Bayibuli egamba mu Ezekieri, awo no balitegeera nti no nnabbi abadde mu bo, nti nnabbi abadde mu bo, kubanga tebasobola kwawula ddoboozi lya Mukama, oba tebasobola kudisaani nga lino ddoboozi livudde wa Mukama. Ngenda bagamba mazima, eddoboozi erisinga okukyayibwa mu kanisa lye ddoboozi erya nnabbi, era abantu tebasobola kulitegeera, kubanga bwe lijja likangavula n'ekkanisa munda, ligendera ddala mu kkanisa ku bituuti. Era naddala mu kkanisa mugenda okusanga nga the prophetic voice is hated, kubanga abantu bano balowooza Mukama ali naffe. Yensonga lwaki Yesu Kristo agamba ebigambo bino, n'agamba bajja kuwulira wabula tebagenda kuwulira. Hearing they will hear but they will not perceive. Bajja kulaba wabula ate tebagenda kubitegeera. Seeing they will see but they will not understand. Kubanga eddoboozi lino Mukama buli waliisa muddu erya nnabbi tebajja ditegeera, era bajja gamba nedda ng'olwanisa Buyongo waffe, olwanisa Eroni Mutebi waffe, musajja gweva ku mitala. Bagambye abasajja bano nabaagala, mulinde namwagala. Nze okubeera nga mbagamba mudduke, Mukama tali naye. Mukama abantu bano okubaleeta ku mmeeza zaffe, n'abagamba kati ndeese omuweereza ono ku mmeeza ya Redeeming Soul, mumwanike eri ekkanisa. Mukama abeera amaze ng'emyaka 2 ng'ali mu kudiiringa na musajja. Katonda waffe mugumiikiriza nnyo nnyo nnyo. Era bano bonna babugembe Mukama abasindikidde bannabbi mu nkukutu, n'abagamba bw'ati bw'ayogera Mukama, weenenye kyusa amakubo go. Bugembe era asobola okumira katuuti ne yeekalambaza n'agamba lwaki mwogera nti nonkyaza abasiyazi ku bituuti,
atuuse ku ddaala ery'okubeera nga ekibi wamma kifunye ebbeetu okubeera nga kyogera mu ye, era ng'agamba mmwe abamanyi ekkanisa eno wamma ffe tukola bee bati, nti ekkanisa ye tekyalinamu kumenyeka. Abantu bano bakayanja nga Mukama tannaba baleeta mu birooto byammwe. Ngenda bagamba amazima, Mukama tamala gaanika muweereza we. Era omuweereza Mukama bw'atuuka okumuleeta mu kirooto kyo, either obeera omusemberedde ng'osobola okumutuukako, omugambe wenenye kyuka tereezaamu. Haleluya! Kubanga Mukama tagenda kuganya muweereza we kubeera ng'ali bukunya mu maaso g'abalala. Kati abasajja bano bonna batta omugerwa. Mukama yasindika dda ababaka, emyaka gibadde nga 2 nga Mukama ali mu kubalabula. Mujjukire Sulemaani, Mukama yawa eddoboozi n'amugamba, Sulemaani, ojja kuva ku Mukama, ojja kundeka, ojja kgenda n'abakyala bannamawanga. Eddoboozi Sulemaani yalifuna. Katonda waffe Bayibuli egamba tasanyukira bayina bibi. Haleluya! Tasanyukira bayina bibi. Naye ate Katonda waffe tasanyukira abantu bano okufa mu bibi byabwe. Tagenda kusanyuka kakayanja afudde musiyazi, tekimusanyusa. Naye Mukama bw'atuuka okugamba nsazeewo ono omusango gwe kufa, gwani awakana? Ebiseera ebisinga mbalaba ku YouTube ne mwogera ebigambo ne ndaba kye bayita omubiri n'obutamanya Mukama, nga mulowooza gye ffe aboogera. Naye mu kugwa kwabwe twandibadde nga twetegereza lwaki abasajja bano tebeenenya, lwaki zito nnyo omuweereza ono avudde ku Mukama, lwaki zito nnyo omusumba ono. Bwe tusoma ebigambo byaffe mu Bakolinso ekisooka essula egenda kubeera ya 9. Abakolinso ekisooka essula egenda kubeera ya 9. Tugenda tutandikira ku 25. Haleluya! Haleluya! Ebigambo bino mbyogera eri abaweereza n'abalokole mwenna abali mu kkanisa. Haleluya! Lwaki? Bannabbi b'obulimba tebeenenya. Pawulo omutume alina ebigambo byayogera n'agamba, Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize. So run that you may obtain. Pawulo agamba temumanyi nga ne mu lugendo oba ne mu kudduka omu yafuna oba omu yawangula. Bayibuli egamba n'olw'ensonga omudduke musobole okufuna the price. Bayibuli egamba, and every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Na buli muntu yenna oba na buli muweereza yenna ayaayaana okubeera nga atuukiridde. Ekigambo mastery kitegeeza okubeera nga you excel. Must be temperate in all things. Ebigambo bino mbyogera gw'atannaba kubeera nga tonnaba genda wala nnyo oba nga tonnaba kugwa mu kibi, osobole okubeera nga otegeera oleme okugwa, weekuume oleme okugwa, osobole okubeera nga omalako bulungi.
twalina ebigambo byaffe wiiki eri nga twogera ku abo abatandikira Mukama ne bamaliriza bubi nnyo. Haleluya. Omusajja ono Bugembe nawulira olunaku lumu nga waliwo akuba akayimba, ekkanisa etuuse eyambala bubi nnyo. Bugembe n'agamba ajjako akayimba ako kajja kutiisa abantu ba Mukama. Yali saaviisi y'abavubuka. Imagine ng'ebigambo byali oyogera luli ng'ennaku zino buli w'obyogera owulira nga bitiisa abantu. Haleluya. Batandika bulungi wabula kati ebigambo byabwe tebaagala biwuliriza. Simanyi oba Bugembe atuula wansi n'awuliza oluyimba Samusooni yakuba abalabe be. Simanyi. Bannyabo ne bassebo, Pawulo omutume kyava atugamba, mwe mwenna abayayanira okumalako olugendo luno, those who desire to finish well, you need to have temperate in all things. Ebintu byonna mulina okubeera nga mwetegereza bigwerawa. Bwe ntandika enjiri eno ey'obulimba eya ssente, ye enkomekero yange ng'omuweereza egenda kubeera batya? Bwe ntandika nga mpeereza abantu ba Mukama ng'eno nyina ekibi kyenkutte oba nga nyina ekibi ekikusifu, what will my end be? Temperacy means having a right temperature. Buli kimu ng'omanyi we kiggweera. Now they do that obtain a corruptible crown, but we an incorruptible. I therefore so run not uncertainly. Paulo omutume agamba mu 2:6, therefore I so run not uncertainly. N'olw'ensonga eyo siddukanga atamanyi gye nnenda, oba siddukanga atategeera lugendo luno. N'ayogera ebigambo bino, so I fight not as one that beateth the air. Era mu kulwana kwange sirwana ng'oyo agenda okukuba ebbanga. Nti no Pawulo yali yeetegereza, bwe mbeera nga ndi mulwanyi. Edda Abaluumi balina ebikonde. Haleluya. Era Pawulo ayita example eno si lwakuba promoting ebikonde, wabula abantu basobole okutegeera kyategeeza nti mu lutabaalo oba mu lulwana oba mu boxing match si kubanga oyo akuba ebbanga nti wemba ngenda kusindika punch, nsindika punch ngeri well calculated era nga manyi kyenkuba era nga manyi punch eno tegenda kukuba bbanga. Haleluya. Neegendereza ekiruyi kyange, neegendereza okuyitibwa kwange, neegendereza okwolesebwa kwange. Bino byonna Pawulo n'agamba I keep my body, mu byonna nteeka wansi omubiri gwange, under subjection, lest by any means when I've preached to others I should myself be cast away. Mu byonna nteeka wansi omubiri gwange, nneme okubeera nga maze okubuulira abantu enjiri, nze Mukama ngobe. Pawulo yatya n'agamba nja kusiiba, kubanga ekigambo kino kyategeeza okusiiba, okuteeka wansi ebirowoozo bye, okuteeka wansi obulamu bwe, neeyawula ng'omubiri gwange, nteeka wansi byonna ebikaaba munda mu nsi, nneme kubuulira bantu ate nze nsuulibwa. Ekitegeeza Pawulo yali mwegendereza okubeera omunnanfuusi mu bantu ba Mukama, okubeera oyo agamba togenda eno wabula nga kola kino, tokola bwe bati wabula nga yakikola. Pawulo omutume agamba kyenakola am temperate, neegendereza. Buli kimu ekyange nkimeasuringa. Obuweereza bwange bwegendereza. Kati mmwe mwenna abatannaba kuwaayo mmeeme zammwe, nga temunnaba kuyingira secret society,
nga temunaba kugwambinya batombi baguddemu babuyongo baguddemu. Story z'abantu bano abamu ojja kwetegereza nga ekyabatwala just mmotoka, nga sitaani yamuwambira mu mmotoka. Agenti wa sitaani yamuleetera emmotoka n'akkiriza emmotoka kati ali muwambe. Abasajja nga bamitala n'ogamba mitala ova batya ku Mukama. Obuntu ne babatunza ne babatunza ebintu eby'omuwendo. Kati gwe atannaba kugwa ebigambo bino olina okubyekuuma, lest you fall. That is why bwe tuba nga twogera ebigambo bino ku lw'abannabbi b'obulimba nga tugamba mwegendereze omusajja ono, naffe tutya olunaku lumu nga bagamba mwegendereze omusajja oyo pulica. Twekuuma obuweereza bwaffe, tubukaabira amaziga, twegendereza munda muffe muleme kubeeramu nsonga yonna. Kale Mukama bw'atubeera nga atubikulidde ensonga yonna, tugwa mu maaso ga Mukama ne tumugamba yi Mukama tutaase, tusaasire, tulongoose, kubanga waliwo eddaala ery'okubeera nga you are no return, togenda kwenenya. Kati abasajja bano lwaki tebeenenya? Ekisookera ddala okwenenya kw'abasajja buno eri Mukama kutegeeza ki? Ndabye abasajja bangi nga bagezaako okwenenya, era nga mu bo mubeeramu kino, naye oba neenenye. Abamu bagezaako okumenyeka, wabula ate okumenyeka kwabwe kubeera kwa bukuusa. Bakosa emmeeme nnyingi mu kwenenya kwabwe okw'obukuusa. Omusajja Ben Hinn omwaka guli avaayo n'agamba ebiro bye ndabadde mbuulira prosperity mbyenenyeza. Ben Hinn olaba nga bambi ali buziba mu kintu kino, wabula okwenenya kwoba kwali kwa ddala, yandibadde nga yeegaana okuva ku kikolo. Twalaba omusajja ono bamuyita ani, Creflo Dollar, nga yeenenya naye oba yali yeenenyeza ddala ng'agamba neenenya, yandibadde ng'agendera ddala ku kikolo nti abange mbadde nkola kino. Kati abooluganda, lwaki okwenenya kw'abasajja bano kubeera kuzito? Lwaki olunaku lumu Kanje tasobola vaayo n'agamba omanyi ebintu bino kambireke? Kubanga okwenenya kw'abasajja bano kutegeeza okusuula obuweereza bwonna, kubanga obuweereza bwonna, amayinja gonna agazimbye obuweereza bwa Miracle Center n'erinnya Miracle Center, byonna ebizimbye amannya ago byonna bivudde eri sitaani. Leediyo zonna ziri magombe, MCF leediyo zonna zirina base ziva magombe. Kati abasajja bano bafumiitirizaamu ebintu bino ne bagamba okubireka oba okubeera nga nswala, kangira nzannya omuzannyo guno, ndowooza olaba obutego bwa setaani. Tebandenyeza wala bandizannya okubeera nga endiga, wabula nga ate misege, kubanga emyaka 3 okubeera nga weegaana obuweereza obw'emyaka 3, banyabo ne bassebo kibeera kizito nnyo. Ndabye omusajja ono bamuyita Donnie McClurkin. Donnie McClurkin y'omu ku basajja abaasinze ennyo mu Amerika. Mwenna abamanyi omusajja oyo alina ennyimba nnyingi ez'omwoyo. Era bwe njogera ku basajja abasinza ddala, ojja kutegeera nnono omusajja ono yali yasinza. He was a man who worshipped the Lord. Yali omusajja omusinza. Hallelujah. Ne Donnie McClurkin olunaku lumu Donnie McClurkin atuuka eddaala n'agamba naye mumanyi kanisa,
mbadde okumala ebbanga ddene nga ndi mu Sears. Haleluya. Kati mwenna abamanyi Donnie McClurkin, omusajja ono musinza, era ye omusajja gwe tugamba amazima Mukama yamukozesa nnyo, amukozeseza nnyo. Haleluya. Ne Donnie McClurkin avaayo mu kanisa, abantu nga bagamba mumpulira, mbadde mu Sears. Ekisiyaga kibi nnyo. It was a big step. Hallelujah. A big step of repentance. Okubeera nga ayimira mu masekkati g'abantu, n'abantu n'abagamba mumanyi, nedda mbadde mu Sears. Kitwala Mukama. Naye Donnie McClurkin bannyabo ne bassebo, ekizibu kiri nti okwenenya kwe oba kwali genuine. Olowooza tekwandibadde nga kwegana record label, kwegana awaadi zonna zaafunye ba Grammys. That is why abasajja bano babeera omwo, nga lwakiri azannyanga eyenenyezza naye ng'ate akyali mu mmwe, akyali mu kabondobondo kaba Freemason. That is why kizito nnyo abasajja bano okwenenya. Kiganda oba agenda kwenenya kijja tegeeza ki? Okuzzayo omukyalo oyo n'okumwegaana. Yes, alabira omwana, wabula omukyalo oyo si wowe. Atadde eri omukyalo oli obuvubuka bwe. Kiganda okwenenya kinaategeeza okwegaana emmotoka zonna zaafunye, if possible n'obuweereza bwonna ne ssente zonna ez'ebisiyaga. Enjiri yaabwe yonna, okwenenya kwabwe kunaategeeza okuyimira ku bituuti bino nga bagamba mumanyi tubadde tubulira enjiri ya prosperity, wabula tusazeewo okubeera nga twenenya. That is why bannyabo ne bassebo kizito nnyo abasajja bano okubireka, kubanga balabamu ekitiibwa kye bafunye mu mmwe ne bagamba nedda, lwakiri nfe n'ekitiibwa ekyo. Vain glory, Bible ekiyita vain glory, okukira okubeera nga ndokoka. Haleluya. Abantu bano Mukama afaayo nnyo okubayita, mujje gye ndi, mwenenye gye ndi. Wabula abantu bano okubafaayo ne bagamba mubadde mukimanyi n'ebituuti byaffe n'ebimuli byonna ebiri katuuti misota. Kiweeweesa ovaayo n'agamba nti no ze mbadde nsiyaka baana abato okumala ebbanga. Kati abooluganda, their repentance, if it were to be there, abantu bano, they are brought to a place of no return. Ebintu ebyo byonna ogeza Miracle Center kati bisiyaga byonna ebiwonyaako, n'empewo ya Miracle Center kisiyaga. Imagine. Okwenenya okwo kunaatwala okwegaana ebintu ebyo. Kati abasajja bano batuuka mu kifo kye bayita no return. No return, nga tebasobola kudda maaso ga Mukama. That is why gwayimiridde kati, gwasobola okubeera ng'ogamba Mukama oli mutukuvu, nkwegayiridde tya Mukama, weekuume, jaguza nnyo omuwaavu obwo gw'olina Mukama, kubanga entiisa ya Mukama yekyasinze bwe bugagga obusinga. Todduka mbiro zonna, sitaani takukema, sitaani takulimba. Nagamba mama mwetaaga ennanga, mwetaaga akatuuti akanene. Tambula mpola mpola ne Mukama. Haleluya.
Be humble. Don't overestimate God. Todduka mbiro nga Mukama tali naawe. Abasajja bano ekyabafuula bannabbi b'obulimba leero, they run far from God. Basenyonga, they run so fast, ne bagenda mbazungu ate ne bagwa kubanga balina omwoyo guno ogwaka, ne baakira ebintu by'abazungu naddala basenyonga abo. In the long run ne babayingiza ebintu byabwe ebyekyama. Kati okwegaana revival zonna ezo zonna muliseolo byonna byamuwongamu, bannyabo ne bassebo, kitwala ekisa kya Mukama, kitwala okubeera ng'omusajja amenyese, kitwala omusajja okugamba nedda nze oli omusajja oli eyali mu kiwempe wali. That is why bw'obeera ng'oli mu kiwempe, manyi abaweereza bamu nga you have been patient with God, omaze emyaka 3 mu kiwempe, naye nga wamma okakasa byonna bivudde eri Mukama. Your progress has been from God. Jaguza, kubanga ekyo kisanyusa Mukama. Mukama tasanyukira kufa kw'aboonoonyi bano, wabula ate okwenenya kwabwe kubeera kuzito. That is why tulina okukola ng'ekkanisa tubeewala. Bayibuli egamba mu Abebbulaniya, they become accursed. Bakolimirwa, baweebwayo, Mukama abaggyako omukono gwe. Haleluya. Tutye Mukama, tukankane mu maaso ga Mukama. Ekinsanyusa kiri kimu, I am pure with my God. I'm pure with my God. Kitegeeza simugaseeko kintu kyonna, ekyo nno kinsanyusa. Haleluya. Ne bwe mba nga sina kyenfunye mu nsi eno, nziza okubeera nga nyina Mukama Katonda wange, nga nkyasobola okugamba Yesu ye Mukama mu nkukutu ne mu maaso g'abantu. Abantu bano tebakyasobola kwogera mu nkukutu Yesu ye Mukama, kubanga bamanyi who's their master. Era ye bw'agamba master katuuti, waliwo oguzimu ogujja ne gutuula ne gujingira mu bantu. Hallelujah. Better the little in righteousness with the fear of God. Okukira entuumo mu butatya Mukama. Mukama bampeerwe omukisa, emirembe gya Yesu. Amen.